tolaba sobola mirundi ngakulu tolaba gwe ekitegeza tasobola kutula tasobola tula kituufu nnyo. Abatuuze b'enna mu Ngona wamu n'abakulembeze ba zone 2 bavudde mu mbeera ne batabukira omusumba Peter Mwisha munnansi w'e Congo olwa mukyala we Rosette Rehema okusibira nazaala we Pascasia Namunyere mu Kabuyonjo nga yeekwasa nti ayitirizza okweyonoonera buli w'abaali. Abeerawo n'omuwamere n'ogenda kulaba apaama waawo n'omugamba mukadde kiki singa wansaba ebaketi nakuwa baketi n'opaama ku baketi tewali n'omuwoza bulungi taata n'omuteeka ku ngoye bulungi n'omuteeka mu katebe waawo ennyini n'afuka waawo. Otutuukidde mu maka gano maama ono asangiddwa ng'asibiddwa mu Kabuyonjo wakati mu kivundu eky'amaanyi ng'ate waalira n'emmere n'anywa era ali mu kulya baketi ine limuso tunuli abafaanana ali mu gasiya. Kino kitabudde abakulembeze ssaako n'abatuuze era ne batandika okussa famire eno ku nninga nga baagala ebannyonnyole ku kikolwa kino. Pastor atugambye ati uliriza ye kituufu nnyo olina obuzibu obwo naye pastor atugambye nti alina omukyalo omu yasulanga eno naye nga bwafuka ennyo ng'alaba abaana bagenda kukola ki kulwala kakati gwe kufuka kati lwaki tubutabutusasira mukadde ono ekyafulumisa omukadde ono okusula wano. Wakati mu kwennyonnyolako omusumba Peter Mwisha ekikola kino akitadde ku mukyala we okwesulayo ogwa Naggamba ssaako n'okuyisa obubi nazaala we. Omukyala tebamanye ensonga omunda manye ekyalo omuntu akusobola abe nga akwagala mukitegedde banange manye ti nolinnya lyaffe libulokole si lyangu oyo pasita akubi mukyala bagamba banange temumanye ekigenda mu munda. Wabula ye Rosette Rehema mukyala w'omusumba yeewozezzaako nti nazaala ono asusizza okweyonoonera buli w'aba atudde era wano abatuuze babakasa okuyonja maama ono era wano balabiddwako babakanya n'eddimu ery'okumuyonja ssaako n'okumugulira pampa. Obeera nga bamuteeka mu pampa tulina pampa n'omuteeka mu pampa wali akayumba nawo bo abatuuze bavumiridde ekikolwa ekikola mukyala munnaabwe era ne bawa omusumba ono okufuna omukozi analabiriranga maama we. Nyumba wayinza okwakayumba katonotono ak'essente entono apangisize muzeeyi amugye wali awantu awafunda amufunye n'omukozi abeere nga alina omukozi amulabirira amufunye ne ku bikozesebwa kuba ebikozesebwa talina kuba alina olugoye lumu lwalimu lwapamyemu lwafuseemu. Omukyala agenze n'angamba gwe tetukulabangako mbeeramu muno ku nsonga ezeetaagisa so sikulingiriza wafumbye otya era oyo omukyala kyabakola atereze. Yenna abakyala w'ekitundu Christine Nakkonde yeerayiridde okukola ekisoboka okulaba nga maama ono afiibwako. Era buli mbeera yonna gye naamusangamu nze ngenda kulondoola omukadde oyo paka lwanaafuna obwenkanya. Ku lwa MRU TV Kasozi Abudu wane na mu Ngona. Tula bulungi.